okusinziira okuwuliriza omukuto gwa 17 n'obukutukutu 9. Kakati amawulire KCC etuyambe munayo traffic lights ezisinga munayo naku zino tezikyakola. Simanyi obuzibu oba buli kuki batuyambe batereze mu butuufu ogenda n'owulira obusungu oyagala kusala luguudo ezono zijja kwegamba n'obulwa n'olaba omukadde ng'abonaabonera ku kkubo ate wali ebitaala bizeereddewo nga tosolola okukola kyomukwata ku mukono naye sebo kati tekikyasoboka wano kwa Kashamoolu wali obukutu kwegamba batulowoozeko yadde bali mu kulayira naye naffe batulowoozeeko ng'abantu abawi b'omusolo sebo mukama wange so nze kwe kwekumulugunya kwabwe ebyewamwe babikola ebyewaffe tebikola ebitaala bifu tebiriiko Ajjati Sharifa Buzeki mutulowoozeeko mwena nga bwe muli ku lukiiko olwo mutulowoozeeko ebitaala ebisinga bifu abasukulumu bonna tubatumidde ennaku z'omwezi 26 Nakasajja Aisha atulinze tubeereyo ffenna njakutumira ku mama wange Abubakari ali mu bitundu by'Ekawempa awo oli awo ni mama Rukaya ne Haji Hudu Kibirige ne mama Safina Hudu Semeza Haruna Twaha n'abasukulumu bonna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Baganda bange bali Somalia muganda wange Semwanga Aziz angambi live from Somalia Koliyori bali kulaba ntate baganda bange Jemuli Wanji Muguchi nobe Wanji. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abo beke mayawano. Obulamu sebubi mugamba mutesi. Ndi mukochi yegu mpola ne inshallah sijakuona. Mugulu kino bye ewantu wano nkabidde webbaga ddene naye abantu bawulira. Yuwa. Wane nate tebananga okukino be taata wange. Nze nvuga bidduka nsire eno naye wantu wakanoterera. Nsabusabi wekitiibwa onalebo ono omukyalo onaddako kati atuyambe buyambi twamuwa akalulu atuyambe akukataga ne gavumenti yonna gyali kamala okulayira amali bwati okulayira bwati atalekewo akantu kali simolo nnyo okubona kugundi kubitaala mpaka wali kugundi ku paaka natete emmoloka zigwa wansi zigwa ebigo naye ng'akantu katono batuyambe gavumenti etuyambe nze Abubeke manya bannaye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Nnyo munnange by the way you are right nateetaawo abula ate nga luguudo luli bize nnyo olulaba ne ku poliisi wonnawonnaawo naye nalabanga abatandika okukolaakola naye kyemmanyi tubadde tukyalinza omukulu wamala okulayira ensonga ate ziryoke zidde muteeko kyemmanyi ab'enguudo ensonga eyo bagiriko kuba nalabanga abatandika okwerulayerurawokko ne zi bridge ez'enjawulo bali mu kulaba nti ate bazikola mpolampola mu mbeera yonna. Wanji muganda wange Kinobe Wanji sebo kuli kayo kololo navuddeyo sebo nakulengedde makolo bamulabye jabadde atudde sinnamulabako teka kuwayira makolo yabadde atudde waggulu ebijjajja atudde makolo tata wange makolo makolo yanyumidde egundi ebintu ebyalwedi omuwayidde tannalinyayo makolo yanyumidde ebintu byalwedi bannange bannange makolo wange ali amwene gavumenti afunye emirembe mugamba ko kunyama kubanga nawulidde mbu batusotose okugira okuyozawoza President Museveni okulayira era mbu masajja awo waliwo ente 4 ezigenda okuttibwa mu makaage ani owamakolo nedda tobagana ekifaananyi nakusindikira ggo kase ekituufu kase makolo ekifaananyi akira makolo nakutte ku nte makolo nakutte ku nte nakutte n'akambe bayozayoza General Museveni nayoza General Museveni nalimuyozayoza ono baba manager wa PK yali omulukanga nga bulijjo so amwelo gengendo okuwaako tulina ka police post akadu wano emasanafu najja ku St. Malodi sebo osiwaawo agamba mbu sente zibamuwambu tezijjira mu budde era kati akwata ababodaboda nabajjamu $3,000 olunaku asobola okukwata piki nga 4 olunaku obudde obwekiro essaawa 4 jakusaba KMP Bonito oba komandanti wa PSU omukyala atula ebukoto bajje banoonyerezeko oyo
osaba osinvudde omwogera ku kisuse oba omwogezi wa poliisi Kampala n'emiruzanzo kikawala ensonga ezo muzenyigiremu nnyo kubanga olinava bagamba obubbi bungi kumbe osiwe musanafu agamba sente zamuwa sente ntono ate zijira mu budde ye n'asalawo okunogezize nsaba bakikwatako banoonyeze koyo osiwe musanafu ye ensonga gy'agamba nti sente bamuweereza leeti ntono ate zijira mu budde kati naye n'asalawo yeeyiye anakwata baboda nasobola okufuna amangu mbalina ebizibu bingi ndakusaba osiwe musanafu bannange mbegayizze bamunoonyerezeeko omanyiza abapoliisi ba information naye osi yanfuukidde ekizibu tambuuzeeko RPC Sebuya awe Nateete omusajja mulungi nnyo mbuuzeeko Ofanderule atula Nateete naye mali mulungi nnyo waliwo DPC wange Esther Owakiso omukyalo oyo akyali ku mazima president munoonyerezeeko waliwo no Osijokende ali Wakiso naye bali nnyo okweyisa obulungi kyansembe DPC Ambassador Bernard atule Kakiri n'ofande kibike CRO atula wane Wakiso abantu bakoze obulungi nnyo baba kale we bali nnyo baba we bali nnyo balire ddala information eyo etuukidde ddala bulungi nnyo nyini ddala nange nkoze nti ate mbawe paapaleewo amaze okulaba nti ate awa Irani ekirabo wetwolekeraawo omusajja Vladimir Putin yamaze dda okugezesa ekyokulwanyisa abagambye Abamerika ntaddewo ensimbi we muleeta ekyokulwanyisa ekisinga kino kyengezesezza kino nkibawa. You're in the mix. Mawulire ku mawulire ebyafaayo all day long okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo yo wino Munamasaka Yusufu Muhammad Kinobe this your boy Umuzirandiga yewunyisa. Okay, baganda bange bampuliriza mwena gye muli abali awaka abasimbula obusimbuzi awaka baganda bange mwena abanyuka abava ku mirimu gyammwe ate abali mu mawanga ag'enjawulo abali mu ndamu ggwanga erya Canada baganda bange gye muli muli mu ndamu ggwanga erya Canada family ya mukwano gwange mugagga ali eyo kira Daddy Fayan family ye eri eyo baganda bali eyo mu Canada tebava ku Palo of Africa Radio banange kyemukola kya kabinyo baganda bange ali Middle East mwena abali mu Somalia abali mu Rwanda abairi Rwanda namwe mutwagala nnyo mwagala nnyo programu eno kyemukula munange namwe kya kabinyo abali bitundu ebyenjawulo mwena abali ku YouTube kyemukula bannange kirungi nnyo nyini ddala abali side zembalala mwena kyemukola waliwo mukwano gwange haji yajja nakola nsinkana nako ali side zeyo mbalala eyo aliyo munda eyo yangamba amanya ge gadduka nagasa mu kitabo naye mwena yangamba olumala okusaala subuhi tebavaawo basoka kulaba programu basoka kumanya biki ebifa mu nsi kyemukula bagande bange kyakabi nnyo nyini ddala ate nzaani nange kambaweereze nze Kinobe ampuliriza we bwakeeredde obudde bugenza okubanga muganda wange obuvaako eddiba nzikiriza ntandikirako munda mawanga gabali bennyini ag'abannaffe ntandikirako wa paapa leewo oluvannyuma lwa omusajja paapa leewo okuvaayo n'anenya eggwanga erya Amerika ng'anenya Trump abalengedde mawulire mabega balinga bafunyemu n'obutakkaanya anenya Trump amugamba byokola munnange Katonda tabyagala oli musajja munnaddiini alina ne baakulembera bangi omulimu gwe kwogera ekituufu n'ekikyamu yavaayo agamba eggwanga erya Amerika agamba Trump Donald amutegeeza amugamba nti ssebo ekyokutta abantu okuteekamu ensimbi abantu muganda wange bafe abantu baveewo yeggw'omu Amerika yemmwe abamu abateeka ensimbi mu bubinja obw'enjawulo ne butta abantu kikyamu mu kikomye Trump ebyamuvaamu byali bingi wabimanya tebiisika mu kamwa kakati paapa leewo
ambasada ng'asinzira mu Vatican, ambasada wa Iran mu Vatican Ayatollah Hossein Mokhtari yafunye the highest diplomatic honor of the Vatican, yagifunye the Order of Pius. bamuwadde ekirabo, babawadde medal, babawadde omudaali, era bamugamba mwebale kulaba nti ate munnange, mwebale kulaba nti ate muteekawo ejjigi, muyamba abantu mu Middle East, mubeerera ddala ku mazima n'okukuuma emirembe wakati w'Abakristians n'Abasiraamu. Papa le bubaka bamunange bwamuwa. Jjukira mu Iran, mu palamenti ya Iran kuliko abatali Basiraamu bangi, balinga mukaaga, they are 6. Ate woogenda mu Israeli bali basatu abatula mu palamenti Abasiraamu. Jjukira eri mu Israeli wali abatali Basiraamu be bangi, ate mu Iran Abasiraamu be bangi. Kaakati mu Iran yateekayo mu palamenti abatali Basiraamu bangiko, ate mu Israeli Abasiraamu batono ne ba Christians batono mu Israeli. Kati gwabadde atadde olutalo luno nga lutaddemu amadiini, Papa Leo yakulaze ekyokukola. Olutalo luno si lwa ddiini, nkikuddiramu. Abantu bangi balukyusiza munnange balutaddemu madiini. Osanga Musiraamu ali ku sayidi eri, atali Musiraamu ali ku sayidi eri, beevuma n'okwevuma. Ekyo kikyamu. Olutalo si lwa ddiini, bali mu byanfuna, abasajja bali mu byabwe. Awo nvuddewo tugende ewalala. Tugendeko tujja maliriza munda mu ggwanga lya Middle East. Tugendeko munda mu ggwanga erya Russia ew'omukulu Vladimir Putin, pulezidenti w'eggwanga erya Russia Putin Vladimir. Abasajja abakwatiriddeko mu lutalo, abasajja abakola ekyamaanyi ennyo mu lutalo lw'eggwanga erya Iran n'eggwanga erya Amerika. Bano abasajja nga bali mu ntalo ddala, balulimu nnyo nnyini ddala. Yeka esinga kansuseeko bannange. Kakati ampuliriza ali ku Pearl of Africa Radio, omukutu oguli munda mu ggwanga erya Russia gufulumya gwa RT. Bategeeza bagamba nti Russia egezesezza ICBM, Intercontinental Ballistic Missile, Intercontinental Ballistic Missile, RS-28 Sarmat. Omusajja yagijjeeko engalo, abadde amaze ebbanga ddene nga abagamba nti eno ndi mu kugikola. RS-28 Sarumat eno yeemu kuz'amaanyi ennyo mu nsi yonna. Ojjukira Oreshinik, era ya musajja mu Russia, yatuuza Amerika obufoofofo. Oreshinik omusajja omurasha Putin agijjako engalo, era yafuluma kino ekyokulwanyisa Oreshinik. Abasajja aba Ukraine ne batya nnyo, kwe kutandika n'enteeseganya nga bategedde kikyasobola okukola. Kati yafulumiza Sarumat. Putin Vladimir ng'ayita mu Genowe Sergei Karakiev. Guno gudduka range, guyina range kilometers 3.3. Era Putin abagambye babawaana aba NATO nti mukola ebyokulwanyisa, muleete ekyokulwanyisa ekikira kino, muleete kino nkijjeeko engalo. Olunaku lwajja olw'eggulu yakijjeeko engalo. Nabagamba gwe bamanyi babawaana Abamerika, aba NATO babawaana nti mukola ebyokulwanyisa eby'amaanyi, naguno mujje mugujjewo, naguno mujje mugweŋŋange. Bano abasajja bategedde missoni za Amerika, bategedde missoni za bano abasajja balina kye baagala okukola. Era aba NATO, amawanga ga NATO gadisappointinga nnyo eggwanga erya Amerika olw'ensonga nti ekibalo kyabwe baali bakitandise nabo nga BRICS naye weri ku kibalo kyayo. Kati bategedde nti ezimu ku nsonga ezikyalemesezza Amerika okulumba Russia n'eggwanga erya China wamu n'eggwanga erya North Korea, gano amawanga gaagaana
okubeerawo nga balumba Irani. Olaba gaganye kubawo nga balumba Irani. Ennafu ku gano kuba aba BRICS. Irani ennafu ku China. Irani ennafu obanga okomparinga ku Russia. Wegaba nga gaganye okubawo ku Irani omunafu mu gurupu nga akoze byakoze ebyo olwobano. Ate abamulina okumpimpiko gamugamba tetugenda kukuyambako obusajja si bwangu. Era bano abasajja bamene kati nabakulaba nti ate mukwano baweera. Tutegeddeko nti ne munda mu ggwanga erya Bungereza Prime Minister Starmer gigenda giwunya baagala kumuggyako. Buli ggwanga eryagaana okudda emabega wa Amerika muliteeke kaaga. Amerika ayagala kubalaga nti ye super power mu Europe yabalagira ne mu NATO kye bayiteekeddwa okukola yakibagamba gwe waggulu ogaana buli yagaana okuyamba. Jjukira nakugamba nti Bungereza ne Amerika balina ebibagatta bingi. Kati ono Starmer ye nga yo omuntu ye yagaana okuwagira Amerika okulumba Iran. Naye yo siteeti ekyokukola ekimanyi. Era kye bateekeddwa okukola sooka kujjako ono baagala kumuggyako balonde omulala. Bano tebaluwa. Ebya Bungereza obimanyi gwa bifollowing obulungi ennyo. Tuddeyo ku muzinga ogw'omusajja Omurasha. Kino kitegeeza ki eri eggwanga erya Amerika? Kizze mu kaseera nga n'omusajja ow'eggwanga erya North Korea Kim Jong-un yakamala okuva mu ndagaano, yakamala okuyisa mu palamenti y'eggwanga erya North Korea etteeka erikkiriza bannamagye, erikkiriza gavumenti y'eggwanga erya North Korea okuba eggwanga lyonna erinaakuba omukulembeze supreme leader ow'eggwanga lyabwe erya North Korea Kim Jong-un. Yabagambye yenna agezaako okunzita mukwate bukwasi ku nyukiriya mu mukube. Ono jjukira y'omu ku basajja basaba nyukiriya. Kati beegase n'eggwanga erya Russia erina Oreshiniki ogwo muzinga gw'amaanyi osobola okugunoonyaako. Russia kati efulumizza Sarmat muzinga intercontinental ballistic missile nayo y'amaanyi nnyo bagijjeeko naye engalo. Bamugambye Amerika ebaba bakuwaana nti okola ebyokulwanyisa leeta omuzinga ogusinga ku guno tugukuwa. Generali Sergei Karakayev waba akyogedde mu njogera nga wasimayiringa ng'amaliriza interview nga batongoza omuzinga guno bagulaga bannamawulire ampuliza nga bagulaga eri ensi bagamba eggwanga erya Amerika weebereremu ampuliza muganda wange tolekereko eggwanga erya Iran akadde ndaba kantwala. Ulira Iran gano genkuwa gavudde ku Wall Street Journal. Iran eri mu kukuba ngalo naye tumaliriza kugana amawulire kuba ndaba wagazi wano. Iran bagamba okay naye kansooke nkuwa aba Royal Healers tubajjewo olumu tugende mu maaso mulaba mutya. Genda maaso Yusufu Kale. Royal Healers bakugamba mu mbeera yonna olina obulwadde bwa ulcers zikumazeeko ebbanga muganda wange ampuliriza nagamba oli ompulira nga afuna bufunyika pain oba akasimu wabbali wawuliriza ku radio okwate essimu yo mu ngalo owandiike ennamba. Kino kiba kiyamba ggwe okwata akapapula owandiike nga gwatasobola kuraminga oba olikodinge katandika okulikodinga. Kino kigasa ggwe. Aba Royal Healers bakugamba olina obulwadde bwa ulcers zikumazeeko ebbanga. Olina prostate akumazeeko ebbanga ofuuyisafuyisa buli kaseera susu taggwayo olumizibwa ng'ofuuyisa weetakulatakula olina kabootongo akuwunyisa n'okuwunyisa ebigere. Muganda wange ampuliza ndwadde za munda zonna. Mukyala wazadde bakusaze busazi wasindise busindisi olubuto lw'oluzimbye munaye naye nga toyinaamu mwana. Jangu bakuwa amajaani ga azima oba aga salusa gakulongoose mu lubuto. Jangu bakuwa amajaani owone munnange alusaazi owone okufuuyisafuyisa endwadde z'omunda ezo. Mukwano gwange atannanywa ku majaani ga azima hatta ne w'obanga toyina bulwadde bw'owulira ebintu bye tulya kyova olaba nga munywa eddagala obulwadde ne bumala ne bukomawo. Kati gana amajaani galina okubeera mu nnyumba yo nga mwegali. Okitegedde oba oli mwana muto
mwana agenda kusomera mugulire kugana amajani agatwale bana abaana ab'obuwala nga munnange ennaku akadde we katuukamu mu bitegedde nga naye abitankana muwe ku majani ga azima gamulongoose mu lubuto okitegedde kakati abatawanyizibwa sukali mugende babajjanjabe abalina pressure ebizimba aniya mu abaama abenyuma mu nsonga ekisenge balina kye bayita royal honey kano kabisi mukwano gwange kali sweet kawooma kabisi kennyini onuuna kanuuna ebisigadde n'obireka nuuna akabisi ebisigadde muganda wange obireke mubisi gwenyini bagamba naye gulimu eddagala gwa basajja bokka ng'omukyala mpozi ng'ogulira mwami wono yeema maazi tayagala kunywa ddagala ate tatambula bulungi kati balina kye bayita royal extra kano bagamba nti kalimu eddagala liva direct mu Tanzania gwe yabulabulamu kahani nga munange kabulabulamu bagamba ddayo bano bagamba nti bakuvaako otereddeyo ye ngombo yaabwe ye moto yaabwe bakuvaako oteredde aba royal healers royal extra ono ye baaba ayagala okuwona nawe atali mufumbo ng'osuubira okuwasa kanywe mpolampola kagugogola emisuwa kano ko ka royal honey ko kakolerawo mubisi gwonuuna munuuli dakiika 3 ng'ensonga zateredde dda kano ka extra ko nako ogenda okanywako mpolampola ne kakutereeza lubeerera n'omanya nti ekyo nakyo ekyekisenge kiwedde bali ku Namirembe Road ku mafuta ga Rubies ku kazimbe ka Volcano Bus Park edduuka namba 314 kuba ku simu zino wammanga bagamba otuka kazimbe ka Volcano Bus Park wokawe bali ova ku mafuta ga Rubies kazimbe ke kadaka ka Volcano noonya obudala we buli amadala we gali otuna wansi ku madala kuliko obugere bulimu ekigambo Royal Healers goberera obugere paka ku mulyango 314 we bali haja tojja mulaba wantu watukuvu wayonjo nnyo bannange muli bayonjo ba Royal Healers mwebale musikiriza n'omuntu oggula era nakakasa nti kituufu kulwa Allah nja kuwona mwebale nnyo bannange kuba ku simu delivery zikolebwa ne ku WhatsApp kweri oyagala dokita oyagala hajati okuba ngo oyagala hajati nga dokita yakute mugambe empa hajati oyagala dokita nga hajati yakute mugambe empa dokita abeerawo 0749 96 14 09 0749 96 1409 oba MTN 0779 95 92 45 bebannaffe aba Royal Healers mugende babajjanjabe nze mbaagala nnyo abampulizanga namuwe mumpuliriza mugende babajjanjabe bannange tuddeyo munda mu ggwanga erya Irani eyina beekutte ne bagambye entalo zino we zinaggwa tujja kumanya ebyekweka ng'abaali balimba ne beekweka mu kifaananyi ky'abantu tujja kubamanya oba tuli ffenna kakati waliwo gwe bakwatidde mu kituli era Irani egamba wallahi billahi thumma wallahi wa rabbul kaaba tukusse tusaba Katonda baatuuse okuwanika nalengedde generaali nga awanika emikono agamba nsaba Mukama Katonda olutalo lukomewo balina gwe baagala okwesasuza bajja kumwesasuza nga olutalo lukomyewo lutadda tebalina ngeri gye basobola kumukubamu UAE bamukwatidde mu kituli bano bakitegedde omukutu gwa Wall Street Journal guva munda mu ggwanga lya Amerika Irani yategedde engeri UAE nabo nti baparticipatinga mu kuba amafuta gaabwe bakitegedde aba Irani ne bagamba okay webale nnyo UAE yemu ku mawanga agakuba Irani wali mu nnakwana wali mu gwokunaawo bakubye ku ggwanga erya Irani bano bakubira ddala amafuta g'eggwanga erya Irani era nga bano bagamba nti tujja kubakuba nga tuyambako eŋŋombo ya Isirayiri gye bagamba nti Greater Isirayiri bano bagisayininga ne Netanyahu UAE ne Isirayiri bagisayininga Greater Isirayiri bagiyambeko bakole ekyawamu era bafunemu kyekyakubya Irani nga balaba ekyoto kyabwe munnange Irani ekirinnyamu UAE neekwata emizinga ne zidroni ne kasuka ku kazinga ka Lavan Island amafuta agali awo bamanyi mu Irani UAE yagakuba Irani yategedde
emugambye owedde baakuba akazinga kalamba abantu ne bafa wabula UAE esirise ku nsonga eno. Iran egamba mwakubayo mwezi gwakuna nga twolekera ceasefire mwatukuba naye tewali buzibu, no problem. Entalo leka ziddemu, tusaba Mukama Katonda entalo zikomewo, tusaba Allah entalo gwanga lya Iran ligamba tutandikira ku UAE. Jjukira UAE lemu ku mawanga nagaagala Iran eno bagikube, lirimu ku ggwanga eryagala UAE ly'eryagala Iran eno obuyinza bukyuke kubanga bafuuse ekizibu. Ate kati UAE yongedde okutya, bategedde nti kati omukwano gwabwe gugenda gusebengerera wakati w'eggwanga erya Iran n'eggwanga erya UAE. Walengera olunaku lwajjo nga minisita w'ensonga z'ebweru neera ya sabbiiti ewedde egyo yasisinkanye wa Saudi Arabia, sabbiiti ewedde nga babasisinkana aba UAE one on one, babagamba tujja kubakuba era Iran bagamba ku mulundi guno tugenda kukubira ddala ku nnyama, bannaalumanya ne basaalumanya tujja kubakuba. Ng'olengera Iran ng'erumba mu Fujayira wonna mu katundutundu kawo erumbawo, balina obusungu bwabwe, kati ate obusungu bweyongereddeko ddala wakati nga Iran era jeno boogera ensonga zino bagamba twategedde n'otegera nti UAE, America ne Isirairi bayina base ewava ebyokulwanyisa biva mu Isirairi ne bigenda mu UAE. Omanyi Ben Gurion airport eyo gimanyi eri mu Isirairi, mugimanyira mwali mugiwuliddeko, kati tekyali airport, wonna wajjuddewo byakulwanyisa. Wangi kinobe ku Ben Gurion twategedde airport eri munda mu ggwanga lya Isirairi. Eyo airport kati paati ntono nnyo ekola era abantu ba bulijjo abamu tebakyayitirawo, amagye ge gasitulirawo ennyonyi. Bataddewo ebyokulwanyisa bingi biti. Amerika egamba ekooya amawanga ga Buwarabu ageeri ebirimi gatya eggwanga erya Iran, gagamba Amerika wano toyitawo, wano yitawo, wano ate yo tokuba, omusajja nange ajja kunziriza, kati toddamu kudde. Kati Amerika egamba nkooye ebyo kaŋŋende n'abo abagenda. Yalonze agamu ku mawanga, ggwanga lya Isirairi na ggwanga lya UAE, bagamba ffe tuli ready okweŋŋanga omusajja Omuyirani, omusajja airport namba yataddewo byakulwanyisa bino binaggwa. Bino ali ku Pal FM binaggwa. Muganda wange ampuliriza. Olutalo tulabanga oluggwa wano ku maaso, tulabanga oluggwa naye wakati nga Trump ayolekera. Ntandise olengera amawulire agalaga Beast yatuuse dda munda mu ggwanga erya China. Information gye nnyina nti emmotoka egenda okutambuza Trump, Beast mmotoka y'omukulembeze, yatuuse dda munda mu ggwanga erya China. Abanene ababede security ono asobola obbisazaamu, akyasobola obbisazaamu, naye nga security yatuuse dda munda mu ggwanga erya China. Trump agamba ensonga emutwala emututte mu China ziri bbiri, naye enkulu ya byonna ya bizinensi ng'eyeetolodde byonna bya Iran, nagamba biggwera mu China. Era ekigenda okumala eggobe mu kibo, togenda kusuubira mizairo gyonna kulumba muntu yenna nga tebannaba kutuula na China. Kasite ebinaava mu China obiwulira ne Trump statement zanaafulumya kuba amanyi n'okuvuma. Onalaba nga avuma China kuba Jinping naye si mwangu, musajja mubazi, yamanya nti Amerika eno ebala ye, kwe kugenda eri okulwanira eri. Kati olutalo baagala luggwe. Iran emugamba sisinkana bakama baffe baabali. Olengera kye nakugamba, genda olengere bakama baffe baabali, basajja ba China n'abasajja abarasha. Kati biina kuggwera mu China zino entalo zonna ebigenda okuva mu nsisikano gye bagenda okusikana Trump ne Jinping, president w'eggwanga erya China.
kyekigenda okulaga nti olutalo lugende mu maaso oba lukomaawo. Olwa proposal Iran gye yawaddeyo, America neegamba kikafuuwe, sigenda kugikkiriza. Ani gwe mumanyiira? Ani gwe muswaza? En America erina obusungu era ekigenda okuva mu meeting n'eggwanga erya China kyekigenda okutulaga olutalo oba lweyongerayo oba terweyongerayo. Wano wekigwera naye indicator zendaba. Tuyinza okudda mu lutalo olw'amaanyi. Tusabe America ereese ebyokulwanyisa mu Isirairi ne mu UAE, ekyo nkikugambye, ne mawanga amalanga ga Jordan, ga Kuwait, Iran, Russia yatongozza Sarumat, ICBM. Oli mu North Korea yavudde yabalagidde balumba mukube bukubi nuclear yo negwange inabalirumbye. China ogirabanga eri gomite etuuse ku Seristula Trump nti jangu tubikanyize eno. China bamaanyi mu teknologiya bayitha be barankinze bafulumiza 2025 amawanga agasinga amaje agamaanyi naye akadde ko ke kankutte. Akadde ko kangamba nti Yusufu akadde kangamba nti naye nga mbiina wano mu 5 mbiina nabanfunye akadde nkyawe nabanzijukidde namwe muzijukiza ka message abali ku YouTube mujja kunsindikira ku message ne TikTok mba wano mbulaba nsobola okubalaga ranking naye nga era America tunategeeza okujjukira America era ekyakutte ekisooka ne bataddeko eggwanga erya China bali rankinze ne baranking eggwanga erya Russia ne baranking eggwanga erya Israeli ne barankinga Pakistani mulimu eggwanga erya Iran n'amawanga amalala. Nja kulaba nti ate muganda wange era tubikuwa lunaku olw'enkya insha Allah Mukama Katonda wanaaba ayagadde naye nga muganda wange apuliza obwonkenke obw'amaanyi nkugambye ebiggwera mu China era China yino tebeerya ntama bakimanyi nti webaleka omusajja n'asukka wano kazze bamuleka n'asukka wano era twategeddeko nti Putin yagambye Xi Jinping amutegeeza mugamba nti omusajja bye mwogera byonna biteeke mu buwandiike, tujja kumukuba nga tumukubira ku buwandiike. Omusomesa kuba mu kiraasi naye nga lipooti agiina bw'ati makisa azinagamba zino mmeka nga zino mmeka kwata kati Russia kye babala bagamize Jinping kyemukkaanyako kyonna oba kya bizinensi oba kya byantalo oba kya byakulwanyisa mukiteeke mu buwandiike ne kamera zibeerewo. Nkugambye security batandise okulaba nti ate mukwano ebeera gguluggulu munda mu ggwanga erya China. Awo wetwolekera biki ebinaavaayo nja kulaba nti ate muganda wange byonna mbikutuusaako mu ngeri emu oba endala. Munzikirize nsooke mbategeeze mbawe ku mirimu atalina mirimu alina muganda we talina mulimu mukwano gwe talina mulimu. Bannaffe aba Fresh Mind International bagamba nti eno ye kampuni yakakasibwa gavumenti yagikkiriza esobola okulaba nti munange etwala abantu emitala w'amangi bakube ekyeyo. Kati emirimu egiriwo gya ggwanga lya Dubai. Omwami oliwa security guards babeetaaga ofune $2,200,000 omwezi. Abakirinazi babeetaaga mufune $1,10,000 omwezi. Genda weewandiise kati jangu ne passport yo oba ogino oba togiina jangu bagikukolere. Tukubire ku ssimu zino wammanga oba ogende jangu ku ofiisi zaffe Emmengo ku Mackay Road emabega w'essomero lya Sapolo Kagwa Primary School kuba ku ssimu 0783 18 32 52 oba Airtel 0704 23 16 65. Bebannaffe aba Fresh Mind International nze nkuwadde emirimu genda okuli mukwano okitegeera oyiyoyiribe mutandika okubeerawo munnange gw'omwami emirimu gy'abasajja bokka mwebeere mu baganda bange akasente okasonde ng'okyali muvubuka osobole okulaba nti ate okolerera enviiri enjeru. Nsaba Katonda mwenna abo babaddeko Katonda gye mugenda okukola emirimu gyonna abawe mufune ddala insha Allah. Ate nange nnyongere okufuna ate nnyongere n'okufuna amagezi agakula research n'obudde n'ebirowoozo insha Allah n'okwagala ne love. Okitegedde? Kitegedde. Kiki ate oyagala sente akadde ka mumbe jambe gyagenda okusobola oyo mukama wange Julius Ayagala ki?
Sina sente zenyina zange by the way olina okubaamuko n'ez'abantu b'oyambako kabatonotono entonotono nayo famire yange olinga yagala taba wa famire yo abamukwano nekyo nera kyekiri osooka na famire sennagaana nze mugambye alina okubaamuko n'entonotono olizaga munnaye omusana gususse Julius sikokyayo sitera okukwokyayo mwokyayo kubano wetuyiriba wano ekiro nange nina benjokya nange nina benjokyayo oyo kyakaseeke bokola ki agambye alina bakola ki alina bayokyayo bokya ensimbi fe tutegedde okitegedde asi bokyayo na sente obokya naki Julius sign language kiki naye ndi siina buzibu aba YouTube mwebale kubaako mwebale nnyo mwebalire dda nkusaabusa tovaawo nga tusubscribinze ku YouTube channel eyo nyiga akade bwe tunateekangayo program ojja kuba ogifuna butereevu aba TikTok tweyanzege bambi tovaawo nga tofollowinze oyinza okubanga program eno oba live ene kuguddeko obugobadde scrollinga n'ogigwako n'ogyagala n'osigalawo nkusaabusa bambi tovaawo nga tofollowinze kubanga tubeerawo bantu bakuweerezanga Pale FM is live Pale FM is live nemukulayira tetuliko ebyo naawe kasekendi babaddeyoko linda nze nsooke ngamba abantu ebikulu bino bye mbagamba bikulu kubanga n'ebyokulayira byonna basobola bitegeerera wano abataagenzamu tebagala nakumanya itiizoke wamma kyoyagala oba okyagala oba tokyagala nalabye ow'amagye ng'essuuti eyikunjubusa ow'e Sudan abakuuma Salva Kiir ng'essuuti wapistol wonna alabika kola bayuziza njuze ani agiyuziza ngenda kwongera okunoonyeza ku nsonga eyo nti bayuziza njuze essuuti bayuziza emisinde gye badduka ayinza okuba abadde afuluma emmotoka n'emukwata awo kitegeeza bati bagiyuziza buyuza byonna tuwa birowoozo baveeko kubanga waliwo enkolagana gye bakoze ne NRM balina bakoze enkolagana wakati wa South wa Sudan National Liberation Army ne National Resistance Movement ng'enkolagana y'erimu akawaayiro omulamu omukulu gwadde gwa kunyweza nkolagana wakati w'amawanga abiri olw'ensonga mbu tulina bingi bye tufaanaganya era mbu banaabangawo obutabanguko mu Sudaani Uganda egenda yingira mu butereevu ate bonna basajja bakulu kyekirungi Salva Kiir omutototo ani omuto Salva Kiir muto kuono naye era bonna nga bakulu Salva Kiir Muzeeyi Museveni atambula atudduka n'emisindo singa Salva okimanyi Salva Kiir gwe baasanga nga ali ku parade n'agira mu ngoye naye era kyonna kyekiri bonna bakulembera bazzukulu bonna balina abazzukulu bakulembera bazzukulu obudde njadde okutereeza mu babadde batandise naye bannange ye endagaano bagikole kubanga yakoleddwa olwedde mumikono gyawaliddwa okuteekebwako amaanyi gampedde mubeere bulungi kuba kati oba n'essuubi ate owulira ndagaano kati essuubi eryaki esuubira okwongera okutukulembera ate kakati era endagaano leka naawe kiki ekyoyogera essuubi eryaki eri lyoyogera oli waddembe okuba n'essuubi omuntu obamu n'essuubi okwongera otukulembera tutya otukulembera wamma olina essuubi lyo okyalina essuubi nti ate takukulembera olinawo omulala olina ekyokukola mukwano okyalina essuubi nti ngamba okyalina essuubi nti omusajjabigambo bimaleyo oba oyo byagala okubimalayo bimaleyo waayo akole byayagala Muzeeyi Museveni wamma nze ndibwe nti emikono gyange giri mu bbanga kola byoyagala byonna Katonda kwatireko ekisanja kyo nakyo kitambula ate munange emirembe tubagaliza ekisanja ekirungi bannange ffe tuli bannamu tetuba na saidi mpewo naye tubagaliza ekisanja ekirungi Katonda akiteekemu emikisa oba oliawo n'abataafunamu kiwere nabo bafunemu n'aba opposition nabo babalowoozeeku nabo ate bafunemu insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Omukyakala season 3 Double Energy Mo Wins obadde okimanyi nti kati osobola okwewangulira emmotoka ku 2,000 zokka wezeemu amaanyi ng'onywa ekyokunywa kya Rock Boom oba Silverback owangula ebirabo ebinene